Yes, once again komyewo nate balamusaako nnyo mwenna mu Kristo Mukama waffe omwana wa Katonda omulamu. Komyewo episode eno eya Jezebel, the spirit of Jezebel. Who is Jezebel? Nabategezaako njagala balamusaako mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu. Muli mutya? Bigenda bitya eyo yonna gye muwangaalira n'emirimu gye mukola gyonna egy'engalo zammwe? Bayibuli egamba nti anaawanga omukisa emirimu gy'emikono gyo, akuwanga omukisa. So munzikirize mbebaze mwenna abatuusaako emirimu egy'enjawulo, abali mu mawanga ag'enjawulo, Scandinavia, abali mu Asia, abali mu Africa, continents all over. Big up, we conquer. Bible egamba nti we are more than conquerors. So we say we conquer. Oli ku program butereva omuddiiro lyo maaso ku kanisa. The church is under attack. Yagala gaana gambye nti your marriage is under attack. Yagala gaana. Abaana bo bali under attack. Yagala gaana. Tulina okuvaayo okwogera ku nsonga zino. Bayibuli esomesa nti sitaani aleme kubekulumbalizaako ng'abatamanyi nkweze. N'olwekyo tuli mu kulaga enkola za sitaani zayisemu okulabika nti ayagala okunafuya ekkanisa, ayagala okunafuya obulamu bwo, ayagala okusuula okuzikiriza. Terevu olinange mu program amaaso ku kanisa, church under attack, nga wendi okuweereza nga nsinzidde awo mu ddiiro lyo. Yesu olina amaanyi. Leero ngenda kulaga, nabadde jjo nkubikulira nga nkulaga Jezebeli yaani, lwaki tumuyita, lwaki tuyigamba spirit of Jezebel, mwoyo gwa Jezebel. Gyo nasobodde okulaga, ja kunoonya episode eyo, eri episode 3 wali ku YouTube, ja kunoonya mu playlist ya marriage under attack mweri. Kubanga guno omwoyo gutunuulidde nnyo, kulabika nti gunafuya amaka, gukuba marriage. Y'ensonga lwaki tugutadde mu playlist ya marriage under attack. Gulumba ebintu bingi ne specifically tugutadde eyo. Nakutegeezezaako olunaku lw'ejjo Jezebeli ono yali mwana wa buwala. Jezebeli linnya nga bonayita omwana wo Sara, era naye yali ayina taata we ne maama we. Kitaawe yali ayitibwa Ethibal, kabaka wa Sidoni, era nga yali priest wa cult gye tumanyi eyitibwa Baal, nga basinza kikatonda ekyo kyayitibwanga Baal. Baal naye yali ayina bannabbi be Abakanani
nabo nga bamusinza. Yali ali against Katonda wa Isirayiri. Tegeeza nti Abaju nabo bamusinzanga. Ebyo byonna ojja kuddayo obinoonye ne nkutegeeza nti Yezeberi ono engeri gye kiri nti yali akola ne taata we, yali alina omwoyo ogwamutambulirangamu okulabika nti azikiriza bannabbi ba Katonda. Ng'abasuula mu bwenzi, ng'abatta Yezeberi oyo. Kyova olaba era Bayibuli emwogerako, eyogera ku mwoyo ogwo mu Kubikulirwa 2:2. Ja kusomayo wadde homework. Nina ensonga ku ggwe, kubanga oleka omukazi ku ggwe. Leka omukazi Yezeberi eyeeyita nnabbi, akyamya abaweereza bange mu bwenzi. Njagala nkutegeeze, mpuliriza kasita owulira omuntu nga yeeyita ky'atali, yeegwanyiza ky'atali, ono bba wange is my husband, my husband, nga si wuwe. N'oyagala omubuuza ekibuuzo, how does one qualify to be a husband or a wife? Jezebel yeeyita nnabbi ng'ate si nnabbi. Nkuwa kwebyo bye twabaddeko olunaku lw'ejjo. Nakujjukiza yali alina omulabe we, naye gwe yali atya, yatyanga nnyo Elijah. Yali ayagala kuzikiririza Yehu. Nakutegeezezza yali muzibu nnyo. Katasaaga guno omwoyo gukyatambulira ddala, kubanga era ebikolwa byagwo bikyabiraba bigenda mu maaso. Mukwano gwange ampuliriza. Guno omwoyo mubi nakutegeezezaako ti gwali gwagala kusuula Yehu. Gwagenda mu ndabirwamu Yezeberi ne yeekolako bwe yategeera nti Yehu ajja. Nayimirira waggulu mu ddirisa, yeekuba make-up n'anyirira, kubanga yategeera nti Yehu ajja. Jjukira nti nakutegeezezza nti Yehu yali komanda w'eggye lya Ahabu amagaali. Kumbe Yehu naye yali amumanyi, eyamumwa mukisa. Yezeberi yeekolako naye kuba make-up n'akyusa enviiri, naye kuba penso,
nakutegeezezza muganda wange, demon spirit mbi nnyo eyo eyali mu Jezebel. Nabategeezezza ne mbagamba mmwe abeekolako, abeekuba makeup, abakyusa skin ebadde ya black n'oyagala ebeere njeru, obukowekowe obukyuse buve mu direction yabo budde mu direction ey'ekiwuggulu, nga munda mu ggwe intention yo yakusikiriza. Olinamu mu ggwe omwoyo gwa Jezebel. Awo tukutegeerera ne nkugamba nti kasita oyambala n'ogamba I'm dressing to kill, notambula ku street ng'akabina okabiguza fujjo, kagenda kapaapaala, bw'okyuka bw'otunulira emabega olabe bani abakulaba, ne bakubira bujjambo nawe n'obaddiza. Basebo ne bannyabo, mu ggwe mulimu Jezebel. Era ne mbategeeza ne mbagamba nti mwegendereze ngoye ze mwambala, bbiri ze muteekako, makeup gwe mwekuba, kigendererwa ki ekiri emabega w'ekyo? Kubanga tulaba omwoyo guno ogwa Jezebel gwabikola. Naye ng'ekigendererwa kye yali agenderedde, yali agenderedde kusaanyaawo Yehu ng'amusikiriza. Weekuba makeup oyo kigendererwa ki? Basebo ne bannyabo mwegenderereze. Ekindeese olwaleero njagala kulaga demonic spirit eno gw'opaleetinga gutya, ogumanya otya. Kituze okwogeramu mukwano gwange. Njagala okutegeeza nti Jezebel, omwoyo guno ogwa Jezebel guli beyond and beyond. Gyegimu ku myoyo Sitaani gye yeesiga, emundu y'emmenye, bwe gutakuba kigo gukulemaza, egukuba means wakiri gukumogolako, gukuleka kyekimu kwa bulabe mu hierarchy ya spiritual realms ezo, evil devils. Wandibanga gwe guddirira awejjumbira, banga agukozesa nnyo. Njagala otunuulira ebintu bino wammanga bye ngenda okugamba ku mwoyo guno ogwa Jezebel. Indicators, tetuyita indicators, kitugamba nti awo weeguli kati guli mu kuoperatinga. Kye ngenda okulaga mu linnya lya Yesu. Weeteeketeeke, saba oleme kubeera omu kwabo. Kubanga oyinza okubeera omu kwabo, gamba kiddire eri fire. Sikulabye ng'ogamba fire, sikuwulidde? Gamba fire, omuliro, omwoto.
njagala kutegeeza nti gwagala nnyo okukontrolinga, gwagala nnyo okutekinga power, gwagala nnyo omuntu ng'atambulira mu nkwawa zaago. Gwagala nnyo okubeera ku bakulembeze nga gubakoleramu emabega. Tegwagala gutegeera, tegwagala kubeera hati, kubanga mu nsi ey'obukessi tuba tumuyita unidentified spy, ali ku mulimu ogw'obukessi obw'ekyama, silent undercover agent. Gwagala nnyo gutegeera era muzibu gwa kugoba, kubanga buli mbeera ebeerawo gugisobola. Buli mbeera ebeerawo gugisobola. Gukontrolinga, gwakontrolinga Ahabu, bannabbi ba Katonda bonna ne bafa. Tegeeza ensonga endala nti omwoyo guno gutagetinga nnyo abakulembeze. Gutuse mu bakulembeze ne gweriisa nkuuli, gukubira ddala omukulembeze. Bayibuli esomesa nti omusumba waakuwa endiga zisaasaana. Bwe gwesiba ku nannyini maka omusajja tegukuleka kyekimu, gujayuza amaka. Ijazabe tegusaaga basebo ne bannyabo. Kutegeezeza nti gwagala nnyo okubeera nga gulinaanye abakulu, gwagala nnyo okubeera nga gulinaanye abakulu olw'ensonga nti tegwagala gutegeera, tegwagala gumanya. Bw'ojja okubaako ekigambo oba ensonga gy'oguloopera, already gubeera protected. Guli so wicked basebo ne bannyabo. Uli ku Just Gospel Media Uganda, mu ddiiro lyo weetuli. Bw'owulira omukulembeze njogera mu makanisa ng'atandika okuwolereza ekibi, ng'awolereza ekibi ky'obwenzi, ng'adifendinga obwenzi, ng'omwenzi tamunenya. Bw'owulira omukulembeze ng'atandika okuvumirira obufumbo,
mukulembeze ng'atandika okasuka empeta, mukulembeze ng'omukazi wazaddemu abaana amuvuma. Olengera omukulembeze yenna ng'atyoboola ekitiibwa kya maama w'abaana. Tewali kubuuza, tewali kubuusabuusa. Jezebel awo abeerawo, tewali question, awo abeerawo. Bwe gutuuka waggulu ku mitwe y'abakulembeze mu makanisa, nkugambye kasita owulira omukulembeze ng'atandika okwekkiriranya n'ekibi, mukwano gwange mpuliriza, tewaba kubuuza kulala. Jezebel abeerawo mu kifo. Nakutegeeza Jezebel is an undercover agent, ali well trained nnyo, ali skilled. Nkutegeeza ali mpola, abeera nga namujinga mu kikajjo kya Goowa. Ogenda okumwetegereza nti yakulidde dda ng'obudde bwadda. Alina influence y'amaanyi Jezebel spirit. N'owulira abasumba nga batyoboola ebitiibwa by'abakyala baabwe mu public, bwe bavaayo kukiriyalinga eya, kukiriyalinga midiya. Nze mutuufu, oli ye mukyamu, ono ye mutuufu, nze mukyamu. Jezebel awo aba akola. Tewali kumwe mwenna alina wini. Jezebel yekka yaba afunye wini, era nga bamwongerako amayinja. Well done Jezebel. Basebo ne banyabo, mwe mubeera eno, bw'omala okuteekayo vidiyo n'ositula amakooti n'ogamba nze nsinze, naawe nnyabo n'osiiga ka make-up n'ogamba nange ntaddeyo vidiyo newozezaako nze nsinze, mwenna all of you, you are losers. Jezebel ye babeera bamuwa kacaayi nga bamugamba well done good servant. Eri ye Katonda mu ggulu ng'agamba nti basirusiru mwe ani abaloga, mwatandikira mu mwoyo mumalira mu mubiri. Ugambye kasita akuba waggulu abaana bagenda kaaba. Mwegendereza nnyo omwoyo gwo gwa Jezebel muzibu. Nkugambye guteega waggulu ku mutwe. Kuba gukimanyi kasita gukwata omusumba oyo ne gumwogeza ebya stupid, ne gumwogeza ebya SILLY ku bufumbo, mwenna abali wansi we mugenda kubeera influence era mugenda kuba mumugoberera. Wagala nnyo obeere contradictive mu bigambo byeyogera ddala kasita kituuka ku bya Bayibuli. Evolaba guteega, it takes its time, ne gumala ne gukuswaza.
era oyogera kirala, luli oyogera kirala. Wagala nnyo when you go against the Bible. Gubeerawo awo bassebo ne bannyabo nga gusirise, gukuteega ne gukukuba. Bayibuli teyogerangako ky'omukazi anaabangawo omu, omusajja anaabeerangawo omu. Bayibuli eyogera abakazi 2, 3, obeere n'abakazi 2. Bayibuli teyogerangako nti okufa kwe kulitwawukanya, bw'oyagalidde wogobera omukyalo oyo singa aba agenda kukutta. Wagalula enkumbi, dduka, muviire, va mu maka, ofune omukyalo omulala. Njagala mumbuulire, okufa kwe kulitwawukanya kiriwa mu Bayibuli? Era njagala mumbuulire, empeta eriwa mu Bayibuli? Basebo ne bannyabo, awo omanyanga Jezebel is in control room. Omuliro gwa Jezebel tegugaana, gukkiriza mangu. Gukkiriza mangu. Basebo ne bannyabo, bw'osanga eyo omwana ow'obuwala lw'omugambyeko ekigambo akkiririzaawo. Tugende, tegugaanako. Gwagala gubbirewo first time, kuba naawe gulaba oyaka. Gutambulira nnyo mu by'okwambala, mu by'okwewunda, gwagalawo nnyo kubanga guli so seductive. Church under attack, marriage under attack. Guli so soft, gusirika, lazima gukuwa ku mutwe, asa togumanya gukukuba. Tegukoowa paka nga gufunye kye gwagala. Teguswala, teguswalangako, tegusobola kubogolera, no, kubanga tegwagala gutegeera. Gulina agenda ey'okubeera nti gusuula abaweereza, gusuula ekkanisa. Gwagala nnyo gusaasira. Njagala bagamba nti mwegendereze ebyambalo bye mwambala bannyabo, bubikini, amabeere agatambulira wabweru, emigongo, ne mwambala obuteeteeyi ne mulaga emigongo, ne mulaga ebifuba, mikono gyonna gitambulira wabweru. Basebo ne bannyabo, bye mwolese ebyo Jezebeli byayagalira ddala, kubanga bonna agenda okuba ettendo, bonna agenda okuba worship, ne bonna akaaba amaziga, waliwo abagenda okuva mu kusinza
batunuulire omubiri gwo. Abo genda kubatta Jezebeli aba atandise okukola. Mukoze kyamaanyi, mwebale. Katubakubireko mu bugalo okulabika nti mukoze omulimu gwa ttendo okusuula abooluganda omwoyo gwa Jezebeli okwaka. Nosanga sisita nga ayambadde akagoye n'ava ewaka tasobola kuba 180, ekigere atambula tik-tak nga kisaanyi, tasobola kuba luta olw'akasikaati kayambadde, kateeteeyi kayambadde kamutipye, kamukutte yenna agenda mu kyaki. Omubiri gwonna nga gusaze, n'omuyimiriza wali, n'ofuna n'agenda mu bbaala okunywa omwenge okutunda omubiri gwe. Basebo ne bannyabo enjawulo maneya ne ye. Ebyo byonna bye mukola Jezebeli yabikola Yehu, twabirabye. Yabikola Yehu. Yayambala to kill, mwine njogera dress to kill. Kituufu, you are killing. Kubanga temulina kisa. Nosanga omwana omuwala yenna ataddeko makeup, amaaso gonna nga gakulukuta. Nanga akulukuta, amaaso galinganga ga kinyonyi kiri. Kyotegedde? Yenna nga akyuse langi. Basebo ne bannyabo guno omwoyo mugwagwa nnyo. Gwewoomereza, guli very humble. Guli very, very humble and polite. Nina akantu ke nabadde njagala obalaga naye kankaleke. Oba oli awo bwe ndikwatibwa obusungu olumu ndikajjayo. Mwoyo guli in action. Abantu bakolera ddala stupid yennyini ng'olabira ddala Jezebeli. Oli n'agenda n'avaayo n'agamba bwe yali nga akyali boyfriend wange yajjanga nankyalirako. Ayogera ku musumba. Musumba gwayogerako alina amaka. Musumba gwayogerako alina omukyala n'abaana. Naye n'abagamba bwe yali akyali boyfriend wange yankyaliranga mu kazigo n'andeetera ebyokulya. Bwe yafuuka bba wange, my husband, kati tubeera ffenna. Mutuma n'empale, namutuma n'empale ez'omunda ne mugamba jangu mukwambaliremu. Jezebeli are very sweet and polite. Gwogerako musumba ekanisa nekuba mu ngalo amaze okuvuma kitonde ekikazi kyazaala abaana be ddalo. Jangu kakwambaliremu. Ekibuuzo bwe yali ng'ali boyfriend wo kati husband wo, what qualifies for someone to be a husband? What qualifies for someone to be a boyfriend biblically? What is the difference between a husband and a boyfriend? Kutuzannyira ku bwongo
spirit of Jezebel at work. Gulya gwagala kamera, gwagala bagulabewo, gwagala okusaasirwa. Basebo ne bannyabo, emyoyo gino gyagala nnyo okubeera nti gibeera ewali abaawukanye. Gyagala nnyo okubeera mu baawukanye. Era gikuweerawo amagezi mu bwangu nnyo, naawe funayo, kola revenge. Kasita owulirayo famire eyulise, nnyabo gwali awampuliriza oyawukanye ne bba mwezi gumu, naye ng'owulira eddoboozi munda mu ggwe, mukwano gwo najja n'akugamba funayo omulala, naye gy'ali alina yakulekawo mu mwezi gumu. Basebo ne bannyabo, oyo Jezebeli. Tayagala ogumiikirize, tayagala ofune another second chance. Wagala gukusuule naawe ofune omusajja omulala, kubanga gukimanyi nti omwami ayinza okubeera eri ajja twasobola okuba nga ali eyo talina muntu. Omwoyo Omutukuvu ali mu munyiga, addayo eri mukyala wo, agenda okulowooza okwagala okudda ewa mukyala we, ng'ate ggwe oli lubuto lw'abalongo, ng'addayo. Oyo ye Jezebeli. Jezebeli aseka kungulu naye nga munda taseka. Jezebeli obulungi bwe bwa kungulu nnyo naye nga munda temuli bulungi. Basebo ne bannyabo, mwoyo mubi nnyo, gukola manipulation, mwoyo tegusaaga. Gukuba. Basebo ne bannyabo, gumenya amaka, guyuza amaka, buli kadde gwagala oyombe ne bbaawo oyo, gwagala omuvume mwogere ebisongovu. Tegusaaga, guli so wicked, gukutta ng'olaba, gumanipulatinga. Guli very perfect mu buli step gye gutwala. Gwagala nnyo okukontrolinga abalala, tegwagala nnyo okubeera nga gufuga. Gusobola okukola kyonna, gusobola okukaaba, kye tuyita crocodile tears, gwagala okugunakuwalirako, kye tuyita sympathy.
bulimba nnyo. Bw'obanga oli mu bifo by'okusinza, oli mu kanisa nga tomanyi kye bayita to discern the spirit, okwawula emyoyo, basebo ne bannyabo, tosobola kutegeera. Tunula nnyo n'amaaso nkaliriza. Bw'ogutunuulira bw'oti mu maaso, bw'olaba omuntu oyo n'omutunuulira bw'oti mu maaso, omumanya tasobola kuggyako maaso ge, akutunuulira nkaliriza, ajja kutemya, ajja kutunuulira oswale weka asigale ng'akyatunula, ne womufuuwa maaso asigale ng'akyatunula. Gw'opaleetinga mpola. Kizibu nnyo ogudetectinga kubanga guli undercover agent. Kasita mugumanya nti ono abadde undercover agent, ne gumanya nti mugutegedde, oyo tajja kudda. Before nga tannavaawo, aleka naye ayinamu ba disciples abagenda okutwala omulimu mu maaso. Kyova olaba nti mu makanisa mulimu abantu abafumbirwa abantu. Abulaza ali mu kanisa, akuba eŋŋoma, akuba ebyuma, abuulira enjiri, naye ng'olwedde baamutega dda sisita agenda omusuula. Oli n'avaayo nti nzikiriza Yesu ndokose, naye nga munda mu ye ali agent atumiddwa kusuula omuntu omu. Bangi bafumbiriganiddwa, bangi bawasizza, naye nga bafumbiddwa bawasizza abantu abakyamu. Gwe tegufaayo, newe gulinda emyaka 10 gukuteega, lazima agutuukiriza mission. Gwagala nnyo buli muntu abeere ku sayidi yaagwo ng'agwolereza. Tosobola guwangula mu misango. Muzibu nnyo nnyo, guwoza, gusobola okukaaba. Gwe mwoyo ogwali ne Yusufu nga mukyala wa Potifaali alopa Yusufu, kyabadde ayagala kunkwata njuzizza engoye, ne gukaaba amaziga mangi. Basebo ne bannyabo Jezebeli ayinza okukaaba. Twabeeranga ku ssomero ng'abaana beekoza, anvumye, n'akaaba amaziga, anvumye, bakuba kibooko. Ne mudde ebbali n'omugamba nakuvumye ddi. Nagamba nabadde njagala bakkubemu. Tegutya media. Gwagala nnyo okubeera ku mwanjo, gwagala nnyo bagwogereko ebirungi. Omwoyo gwe gumu gwe gwasaba omutwe gwa Yokaana ku lutiba lw'essuwaani. Kabaka muwala we yazina ennyo mu ddiiro, n'abuuza tukuwe eki? N'agamba kambuuze maama, kyonna ky'oyagala tunaakikuwa. Maama yamugamba genda omugambe twagala mutwe gwa Yokaana wano. Kabaka yali talina kyakuddamu, omutwe
ne baguggyako. Weetaaga amagezi ga Katonda, weetaaga omwoyo wa Katonda okutegeera omwoyo guno ogwa Jezeberi, kubanga mutemu nnyo kabisa. Buli so cunning, bulina amagezi ga waggulu nnyo. Opaleetinga nnyo mu baweereza ba Katonda. Muweereza musobola n'okwata omuzindaalo ne gusinza, mwena ne mukulukuta amaziga. Bwe mugenda mu counseling, gukkiriza. Counseling and guidance guba gunyenya bunyenya mutwe. Okay pastor, okay pastor. Tegwagala muwanvu y'ebintu, tegwagala mutwale budde. Temutunuulira nnyo bantu ndabika zaabwe kungulu, naye munda bafaanana batya? Abantu engeri gye baoperatingamu kungulu, munda kirala. Beauty of the beast. Emyoyo gino egya Jezeberi gitwala nnyo obudde mu ndabirwamu. Enjala ze muteeka ku ngalo ezo, basebo ne bannyabo, zeegendereze. Mukwata ne mugenda mu saaluuni ne babateekako enjala ezo eza plastic. Ezo enjala nkolerere, ezo enjala baaziwungayo. Obukowekowe bwe muteeka ku maaso, basebo ne bannyabo, wonge mu mikono gya Jezeberi. Enviiri ze mulanga ku mutwe, ezo mponge ewa Jezeberi. Nosanga omwana n'awummula amatu, n'awummula ennyindo, n'awummula omumwa, n'awummula olulimi, n'awummula ekundi. Waliwo ebifaananyi bye nalaba n'entya, abamu nga bawummula n'ennywanto z'amabeere. Jezeberi. Olw'ensonga ku 10 abantu 9 ku 10 tebambala lwa kuweebwa bitiibwa, tebeekolako lwa kuggumira nti mukyala wa gundi aggumidde, wabula byonna babikola olw'okusikiriza. Byonna babikola lwa kulabika bulungi. Omwoyo guno muzibu nnyo, gusobola okukaaba amaziga maaso ga pasita, maaso ga bba waago, ne gulema kabirawo maziga. Njogera ku gwe omukyala nga bbaawo omuvuma, bbaawo omuboggolera, bbaawo tomusaamu kitiibwa, tomufukaamirira, ne bw'ogenda ewa pasita n'ofukamira n'okaaba n'amaziga ng'omwami waakubonyaabonya. You are operating under the spirit of Jezebel.
mu counseling ewa pastor wo ewa nabbi wo ngamba oyo yenna akutwala omwami wo mubi nnyo gwe mulungi ennyo ate bodde ewa mwami wo ate n'omutabukira n'omuvuma ebinnyo ebya bbulu n'omuvuma enviiri nti ziringa ez'Abajamayika n'omuvuma nti awunya n'omutyoboola ku bantu. Bannyabo ne bassebo mwegendereze nnyo abakazi abatyoboola abaami baabwe mu maaso g'abaana baabwe. Oyo Jezebeli. Bassebo ne bannyabo mwegendereze abasajja abaweebuula bakyala baabwe mu public. Oyo Jezebeli. Ye Jezebeli ngadda bbali ng'akuba ndatti ng'abasekerera. Kubanga mwoyo mugezi nnyo nnyo, guli talented okulabika nti gukola ekyo. Kyendeseeyo naawe osobola okyogeraawo mu comment. Osobola okwongerezaako ne tubuulira ffenna naawe n'obuulira nange. Omwoyo gwa Jezebeli tegusaaga, gusirika ne gukuteega, lazima ne gukukuba, waguwomerera nnyo. Muyinza obeera mu nnyombo ne gusirika ne gutanyega kigambo nti olina kyoyagala okuzzaako. Nedda, mbiwulidde, munsonyiwe, sijja kuddamu. Ne gusirika. Muzibu banange njidamu kibagamba, spirit of Jezebel is deadly than you can imagine. Gusobola okumalamu amaanyi mu kusaba, gusobola okuzoleeza omutwe n'otandika okwogera ebyakalebule nga buli kyoyogera okyerabira, buli kyoyogera okyerabira okusuula. Okusuula ka program kawadde essaawa emu yokka, buli ku Just Gospel Media Uganda Church Under Attack program amaaso ku kanisa. Nziramu ne nkibagamba, buli w'owulira ng'omuntu n'avaayo n'ayagala okukakasa media omukyala yabadde n'ensobi, omwami yabadde n'ensobi. Omusajja oyo yaŋŋamba bw'ati, omusajja oyo abaana be yazaala abasooka tebaali babe, tebaali bange, yabazaala mukazi mulala. Omukazi oyo teyasulanga mu nnyumba nnaku bbiri, bye yabagamba alimba. Ababukedde mujje, ab'olupapula saani mujje, bye yabagambye alimba. Kati mujje, aba Dream TV
mujje Channel 44 mbategeeze, mbatandikire ku ntono. Omukyalo oyo yakola bw'ati, omukyalo oyo. Ssebo bw'obanga bw'otyo bw'oyogedde, katugende mu kooti. Njagala kubategeeza kumwe mwenna ababiri, you are all losers. Nkiddemu, you are all losers. Abagenda okubonaabona be baana. Oba mukazi bagenda kugoba baleete omulala adde mu baana, abaana bababonyeebonye. Oba musajja nga mwakola ebintu gambe eby'obugagga mugenda kubigabanamu wakati kikulume, ate osigale ng'abaana obalabirira bakutekeko perimita y'abaana abo mu mita 2 tolina kubasemberera ate nga babo gwe wabazaala. Nkiddamu nkibagamba, none of you is a winner, you are all losers. Jezebel nga yawangudde akagoba, mwenna mubeera 0-0 ng'akubye goolo 2-0. Kaza mukubye penalty goolo emu, nawe omusajja ne bakukuba penalty goolo emu, ne mugenda 0-0. Jezebel n'agenda ne goolo 2 mu kisero, n'adda ewaka ne bamwongera n'amayinja. You win! Mwegendereze. Jezebel alumbye kanisa agizanyiddeko, amaka g'abantu agamenye. Kasita ovaayo n'owulira oli ng'alumba abafumbo, bakimugata abafumbo mu kibinja, bakimubagata mu kibinja. Jezebeli tayagala bantu kufumbirwa, tayagala bantu babawase, ayagala babeeraawo. Eriyo bannyinaffe nga bakkiriza Yesu, bali bonna bazadde abaana ne basalawo bagende bakyale mu bazadde, kye bayita okutukuza obufumbo bwabwe. Kyo gwe tokyagalira ddala. Abakola embaga ey'ekikungo gwe tobaagala. Basebo, njagala kubasiibula nga mbagamba nti kisa kya Katonda kibakuume. Tusabidde ekisa gwa Katonda, tusabidde ekisa kya Katonda kikukuume mu linnya lya Yesu.
tujja kuddamu kama kunkuumire.